webale kuba nti osubscribing, webale kuba nti otuwagala, webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti weekumirwa n'okusobola okuba nti omanya ekituufu kiki ekitambula mu entertainment industry kugata ne current affairs. Amanyini Dubosi Bampitantambi Jimso number one rich boy Max which made in Uganda. Ekituufu ekyata mukyala mukulu amanyikiddwa nga Gogo, ono nga tiktoker ate nga at the same time gospel artist from Rwanda. Kisobodde okuba nti kyogerebwa the truth that caused the death of Rwandese gospel artist at the same time tiktoker Gogo has been revealed, and of course binono bigenze mu maaso n'okuba nti bijjawo eŋŋambo ezigenda mu maaso n'okuba nti zitambula n'opinions z'abantu abamu, ebibadde byogerwa bigenda mu maaso n'okuba nti buli awo bijjibwawo. Nja kusaba osobola okuba nti olikinga video eno, nja kusaba ogenda mu maaso n'okuba nti sharinga video eno, era nja kusaba osobola okuba nti obaolya otuwa opinion yo no comment section, just type RIP Gogo. Olwono tusobola okuba tutambula ffenna. Now omukyala amanyikiddwa nga Gogo yasobola okuba nti yeewubako oba akuba olubu lw'ebigere mu ggwanga lyati Uganda, okusobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti akola obuweereza n'okuba nti apromotinga ekitone kye mu ggwanga lyati Uganda. Era nga ono omukyala agenda mu maaso n'okuba nti akiimibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno Kigundu aka Bruno K ku kitaawe Entebbe. Mpola wanono asobola okuba nti abeerawo ebbanga mpola. They have been rotating, chilling in Uganda for a short period of time, and of course they have been enjoying together with different artists. Of course, content creation and content creation has been going on between Ugandans and Gogo, gospel artists, gospel like Yomuyimbi amanyikiddwa nga Bruno K y'omukwaba basobola okuba nti obuliawo batambula ne Gogo. Waneno akyali kyanaku nnyo mu nnaku nga 3 emabega okuvaayo amawulire ne gafuluma nga Gogo basobodde okuba nti afiira mu ddwaliro e Mulago mpola. Binino kyashokinga bantu bangi, okuli bafanyi be, okuli bafanyi ba Bruno K, okuli ba tiktokers ab'enjawulo nga beebuuza ki ekituufu ddala ekyasobodde okuba nti obaolyawo kitwala obulamu bwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Gogo. Abamu ne bagamba nti obaolyawo amazzi, simanya biki ebyo drinks. Omukyala mukulu amanyikiddwa nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K agenda maaso n'okuba nti amukolera obaolyawo zezavaako obuzibu, naye ng'ate byonna tebyasobola kuba nti bimakinga sense. Now getufuna amawulire agakavaawo bajja giyite report ezimu ku postmortem report ezafulumye. Gogo abadde nga agenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo atawanyizibwa obulwadde bw'omutima, era ng'omutima obulwadde bw'omutima buze bumumala embirizi okumala ebbanga ddene. Wanono kyasobola okuba nti obulyawo kiteeka obulamu bwe ku gatyabaga n'okuba nti kirujusinga obulamu bwe, n'okuba nti obaolyawo kiteeka obulamu bwe ku bunkeeke mpola. Waneno obulwadde buno basobola okuba nti agezaako okuba nti abujjajaba, naye ng'ate kiteebereza okuba nti abasawo abakugu okuva mu nsi basobola okuba nti bamusindika okusobola okuba nti agenda India asobola okuba nti ajjanjabibwa. Wanono obwo obufunda bw'ensawo omukyalo nti asobola kuba nti obaolyawo afuna ssente mu budde, era nga yabadde aze ku kye Kampala asobola okuba nti asobooza obusente, asobola okuba nti agenda India basobola okuba nti bamukola omutima. According to Pulse Rwanda, omukutu ogujageze maaso n'okuba nti guwandiika mpola. Kiteebereza okuba nti omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti akola ekisoboka kyonna asobola okuba nti afuna ssente zisobola okuba nti zimutwala India okumujjanjaba, oba kyasobola okuba nti kikoleka mpola. Mu kubeera e Kampala ono omutima gwagenda mu maaso n'okuba nti gutabuka, era nga Gogo bagenda mu maaso n'okuba nti bafuna eddagala mu nsonda ez'enjawulo, bagenda mu maaso n'okuba nti banoonya eddagala naye ate kyasoboka okuba nti eddagala balifuna mu budde, ekyaleetera obulamu ogenda maaso n'okuba nti bwesala mpola. Kinino kitegeeza okuba nti bwe yali ali awumuddemu, omutima gwagenda mu maaso n'okuba nti gwekyanga omulundi gumu, ekyamuviirako okuba nti addusibwa mu ddwaliro newankubadde ng'ate teyamalayo bbanga mpanvu nnyo
Gogo yasobola okugenda maaso n'okuba nti ayusinga obulamu mpola mpola era nga wetwogerera sembeyaga esikuta mu kuba nti bamuziika e Rwanda abayimbi ab'enjawulo okuva mu Uganda nga bakuliddwamu Bruno K ne ba content creators okuva mu nsi ez'enjawulo basobola okuba nti bawekerako Gogo akusobola okuba nti aziikibwa mu kitiibwa era nga omukyalo ono eyajja nga anyomebwa yasobola okuba nti awerekebwa okuddayo ewa Mukama kyonna olw'omutonzi Dunda Naddamula okusobola okuba nti addayo mu bitiibwa ebyenjawulo. Gogo abadde mukyala w'amaanyi nnyo ku TikTok era nga abantu bangi abadde bazze okuba nti bakola naye content mpola mpola wano no lwaki bibuuzo bingi ebigera mu maaso n'okuba nti obulya bibuuzibwa tukimanyi bulungi nti gavumenti y'e Rwanda egenda mu maaso n'okuba nti ekulaakulanya ebitone eby'omupiira kw'ogatta n'abayimbi era nga bigenze mu maaso n'okuba nti gavumenti ekulibwa Paul Kagame egenze mu maaso n'okuba nti ewa abayimbi kw'ogatta bannabitone sente mpitirivu nnyo ddala n'okuba nti promotinga ensi yayo kuyita ngeyita mu bitone ngesponsoringa teams ez'enjawulo okuli Arsenal mpola mpola yes okuli Arsenal Vist Rwanda mpola mpola okuli ne teams endala ez'enjawulo okuli Paris Saint-Germain oba PSG e Bufaransa kati wano tugenda maaso n'okuba nti twebuuza bwabanga obaoliawo omuntu abadde agezaako okuba nti asiika abalambuzi n'okuba nti apromotinga Rwanda mu mawanga amalala amanyikiddwa nga Gogo gavumenti yasobola okuba nti eferinga okuba nti emuwa ssente mu budde okuba nti mujjanjaba mutima. What does this mean to the creative industry of Rwanda? Wano tugenda maaso n'okuba nti tusaba bannayuganda kwegatta ne ba presidents ba politician ne ba officials abali mu gavumenti nti obaolya ebitone bikola kyamanyi okuba nti bitumbula ensi era nga ebitone bikola byamanyi okuba nti bireeta ebyobulamuzi ate nga ebyobulamuzi bireeta ssente nnyo mu mawanga gaffe kyali badde nnyo kyamaanyi okuwa abamu abantu abo bannabitone okuba ab'enkizo mu bintu ebirala nga bokenda ku makya n'okwadda ssente n'ogula amabundu agasobola okuba nti gatitimbula obulamu bw'abantu n'ogula tiyagaasi agenda maaso n'okuba nti atitimbula obulamu bw'abantu n'ogula emiiga egitwala obulamu bw'abantu nsuubira obulamu bw'abantu bwali badde saved mu bintu ebitonotono mu kutandika ogezaako okuba nti mugula amalwaliro okuba nti mugulawo amalwaliro muteekemu eddagala mumekinyeswa muteekamu mu byensoma oba research mu byenzijjanjaba ey'ebitundu by'abantu mpola mpola kubanga omutima amawugwe kwogatta n'akalulu ebyafuuka ebyetaabu eri abafirika mpola mpola naye nga ate okujjanjaba bakutwala India so n'olwekyo Gogo bwatyo byasobodde okuba nti ava mu bulamu bw'ensi eno obulamu bwe yasobodde okuba nti abuleka eyiye yakomyawo emmere gye yalyako emala era nga basobodde okuba nti bamuziika kino n'okireka badde bagamba nti obaolyawo Bruno K balina kyamanyi omanyi bannayuganda bamanyi okumikisinga ebintu if someone works with somebody you people mufiiringa akasajja ku mutima ne mwagala era okulaba okumumakinga nti afuna drama kimuyita depression mpola mpola Peter Atambi Jimson about rich boy Max social media in Uganda omukutu gwa 256 verse range kera maaso n'okuba nti subscribing agenda maaso n'okuba nti otambula naffe agenda maaso n'okuba nti ogattako byolina okuba nti ogattako tusobole okuba nti tubaako ne gituuka mpola mpola nja kusaba gwe wena ali ampuliriza nti guno omukutu gwolina okuba nti weekuumirako okusobola okuba nti ofuna ebyakabi n'ebisinga mpola mpola weekumire ku 256 verse range Ntambi Kimso ye muleesaawo ow'enjawulo ddala.